waliwo ebintu abasumba bitetaga kugoba muzimu nedda nga you need to first do action of faith. Waliwo kye tuyita basement spirit kyekitya abo nga bwolaba the Twitter the Hades the Sheols kati eyo basement gyebasaddaakira basement kyekimu ko ebitundu yes gy'emizimu gye babasaddaakira wansi w'ensi under beneath emizimu gye bakola ki ne gibawa amaanyi ne popularity ate ngege buno obwennyanja buba butono bwe buti owaffe babuyita mu ngala era bakimanyi banyolo bwenjogerako oba babuyita buragogi bubanga bugege naye nga butono bwe si bugege kabanga ka white omanye ngasa togimanyi omanye ngala eno byennyanja bimu eno ewammwe tebiriiyo oba ogamba nkejje nedda buli bufaanana nga mukene mukyala bamugoba nga bamubanja myezi 6 ebintu byonna ne babikwata ng'ayina obwana 3 baawe yafiira mu nnyanja Victoria ne bamulagirira ewange nga talina n'essimu najja ng'akaaba nga bwana bumaze ennaku 3 nga bunywa amazzi mukitegeera era kinakola nempita mama Gloria nemugamba soko obafumbira awo kanyama ne balya bwe mumala kulya ninkwata in fact nakubira muntu nemugamba mu kibuga sindiki mpola emitwala 3 nampola netufuna kalumu bwe twakafuna ke 10 nembako ow'oluganda omugwe nagamba natuwayo kafalisi n'abalala ne batuwayo busepiki 3 n'obukopo n'obupleti nesigiri netumufu mama nagenda nagula akawonga wali kilo 2 ne bagula n'ebijanjalo ne bamusimba nafuna entandikwa gwenjogerera kati sawa zino ayina mudala mu wina akola Export TV to the world. Olunaku olwaleero tukomyewo ne Musumba Edward Mugisa nga tulina ensonga enkulu nnyo ey'okwogerako. Mu lesson eno gye njagala tugendemu si yammwe abagoberezi mwekka n'abasumba mbasaba musembere kumpi kubanga tulina meeting essaawa eno yennyini. Musumba nga sinayanjula message ya leero nsaba osokola musa ku bantu bano. Mukama yebazibwe kansuenti muli bulungi. Amanya gange bagogedde mba mu spiritual purpose tufefetta to soldier commanders tugenda tulina crusade awo embiko tugenda kuwangula emyoyo tuli mu lutalo mbiko wanatera okutuuka mu jjinja oba wanatera okutuuka ku lutindo olusaludde yes oba tunatera tuuka ku Nairo wano ku oba wakava mabira kati abasamize bali mbiko bebasamirira mabira bebasamirira River Nile mbiko ngeri wabye tukatuwa mabira ne Nile gataawo basamize bali awo n'ebyoto tusobola kubeerawo ne tugenda kuba era bw'olimirirwa abasamize b'ekibuga wano bagamba genda mbiko wali bagamba genda mbiko wali abanene era byoto byabwe biri mabira kati gwe tobatya Musumba ate nti eki omanyi gwe musamiza samirira Nile gwe ate ankole ki nasamirira n'amabira nze Katonda gwe nina yatonda River Nile yatonda mabira amen Musumba olunaku lwaleero tulina message kenjagala twogereko katono ninga kasinga kwekubira nnyo ku basumba bano Musumba abantu bangi babuze abantu bangi bavudde mu kukiriza kwabwe lw'abasumba nina okwolesebwa kwe nalaba mu ggwanga wano nendaba nga abasumba abamu bambadde obukookolo bwa sitaani omu yali kakokolo ka leopard yefaanana pusi then omu nendaba nga njala za sitaani nzirugavu ziina zikoze bwe tisijja kubogera amanya gaabwe then nendaba omu ng'ali mu kukola sadaaka ng'ali mu kusadaaka akaana n'abasumba kato then
ne omulala bali banji omulala Nabbi wa Bulimba namulaba nga ye buli omuwala agenda yo amuwa olubuto naye olubuto taluzaala olwo olubuto lufuka saddaaka luvaamu afunanga miscarriage. Yes, ibana miscarriages era abawala n'oba ogenzeyo n'olulwo oba togenda aluzaala oba n'ogenda mu kyaki ye ng'olina oli lubuto oba togenda aluzaala beefuuse saddaaka. Abasumba wano mu kibuga Nabbi ba Bulimba bangi bali mukola ebintu ebyo bamuwaaniriza. Kati bo bakola ebintu bino ne batukakasa kimu nti muba mukola ki wamukola ki nze siriiko kyakunenyezebwa kituufu. Waliwo gwe nalaba nga asamira mu basement. Waliwo kye tuyita basement spirit. Basement spirit kyekitya abo nga bwolaba zi Twitter zi Hades zi Sheols kati eyo basement gyebasaddaakira. Basement kyekimuko ebitundu. Yes, gy'emizimu gye babasaddaakira wansi w'ensi under beneath egyo emizimu gye bakola ki ne gibawa amaanyi ne popularity. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Okitegeera kati oyo musumba takyasobola kubuulira Bible abuulira in fact ne mukyala we kati musamize naye mukyala era tasobola kubuulira Bible nenga basumba nenga basumba. So Mukama alina ebintu bingi byandaga nga ndi ku lusozi nga ndi mu kusaba nensabira eggwanga nensabira waliwo aba ali mu kugenda kutwalibwa bwati n'osaba eggulu ne limugjayo n'omusabira. Abasajja abo balina ebintu bingi bye bayitamu besanga nga bagudde mu zidiiro oba bagudde mu butego olusi nga tebakoze eki nga tebategedde n'aweereza sitaani n'amala ngamba kamale nkole ki muweereze. Okitegeera naye wali n'aweereza sitaani ng'akimanyi. Waliwo omusumba awo ku lw'entebe munene nnyo yatuma omuntu mbu mu ministry yaffe eyange ya spiritual purpose nti omuntu oyo ampe billioni emu mbu tukole endagaano nze mbeere nga mpeereza naye nga mpeereza under them naye nga erinnya nga ministry yange naye billioni emu naye nga balina ebintu bye baali baŋŋambye besigenda kubagamba neŋŋamba laba bano naye kwolwo we namala kwogera n'oyo omusajja bannaye nalumbibwa ekiro naye kirungi nali mu kusaana okusiiba omusajja ne mbulookinga ng'akyuse namba nga mbulookinga ng'akyuse bannaye ne mugamba ngenda ne ku poliisi ne ndopotinga ne ŋŋamba ono skama yagala kunziba ne bamukubira poliisi ye n'abagamba mwe mumanyi gwe mwogera naye ngakanga tabutakanga abana capacity mu government sebo abana amanyi yagaga abana obusobozi gwinga balalamu ababasajja bisaga osaga n'okusaaga. So ensi y'omwoyo y'abasumba wano eri mu kubonaabona kati wakiri bwe balemererwa bakuba amaka g'oyo omusumba bayimiridde basindika obwenzi agenti w'obwenzi n'akuba ki amaka
era omusumba kyakuumya amaka ge kati saawa zino akyalina geni mu maka oyo mwerinde musabi oba mukyala naye si mwangu musabi kati okyovulaba obanga oli musumba nga toyina mukyala musabi ago maka gasiibule ate bwobanga oli mukyala musabi nga bbaawo si musabi oli mukyala musumba nga bbaawo si musumba ate si musabi omusajja omusiibudde nze nkyogedde mu maaso ga kamera wano balina okumukimako oba bagenda okuyitiramu okwonoona buli kimu either ajja kufa omusajja oyo kati waliwo omusumba omunamutebi bbaawe yafa teyali musumba bbaawe gwe kati yogera ku bantu alina okuba w'amaanyi yalina okusigalawo so waliwo ekyoyo ekispirit ekitambula mu Uganda kigenda kinogola abasumba bagamba kunogola okusuula omu ku omu abamu ajanga abuulira bulungi nga bikula Bible nga funa okubikulirwa bwe kimulumba kimuugula nga Bible agivaako n'afuuka tikitoka oba YouTuber n'afuuka content creator okitegeera mpulira abamu akuŋŋanya ssente empitirivu mbu ngenda kukola kino n'atakikola kumba kiri kibinja kikimye ssente endagaano zinywedde soda keeta soda k'omukisa bana ku soda omuceere gw'omukisa kilo ya mitwalo 5 ekisumuluzo ky'emmotoka kyotanaba kugula kya mitwalo 3 okuvunula ekirooto pounds $5 zibanga miliyoni nga 2.2 sente ziba mpitirivu ng'omanyi sente zafuna mpitirivu bangi balina ebyota ate balina sente zaabwe nekyoba bateeka mu pipa mukutiya basajja balina sente wano muzikutiya naye za misaayi shegeera mukama nandaga abasumba wano nga katebe katuddeko nga kumpi atudde ku musota olaba nga atudde ku ntebe kumbe atudde ku ki gwe gumuwa amaanyi kati bana basumba bo baddawa abaliwa baba twakasa nti muba mugenda wate mugenze nze yampita mumanyi baba twaga nti bo fene tuwaba bo bali kumulamu era bagenda mu ggulu abasumba anti kale waliwo asigala nga ayogera nga alaga nti ali ku kituufu naye nga yavaako kati ng'omusumba wange ogwo gwentera kubisana naye atera nnyo okumpuliriza kati olunaku lwa gundi lwakuwa shippinga night tebamubye emotoka n'endala eno yabbe nayo tebagibye obutaala n'akolima teyakolima yagambye agenda kusiiba nedda tanatuukiriza endagaano yagambye mutya bati eddogo naye babba basumba anti kati kankubuulire amanyi kituufu yakimanyi nti babba basumba nedda ekyo kikye kyamanyi lwaki bamubbye kiki kitugambe lwaki tateekawo poliisi kyagamba talina zikamera anti nedda yabadde eno yabadde kamera ziba zikutte nedda yabadde ku kyaki atambuddemu ngambye kamera eziri waka eziri ku kyaki zikwata buli kimu footage gwe bajjayo kima ate bamu bagendayo bakimaku alina ebbanja n'okutuukiriza endagaano obanga weerabidde jjukira obusajja kyakutulugu abangi bwaki oba saabira ddala nga bwogamba ogenda kusiiba siibira ddala kikyaba mu bangi endagaano endagaano kitubbireko ffe tutegeera bulungi tumuleke tumwesonyiwe twogere mukama ayagala okole ki osobole kubeera nga otegeera amazima ng'omusumba ate omanye
ensi gye tutambuliramu kati saawa zino erimu ebikemo naddala abasumba ffe batuteganya obusente bwabwe babategera mu ssente bakutega sente bakutega kikutya kya sente bwe kiti n'okankana tugenda kuwa buli kimu naye kati tandika kusiya yigiriza abaana bato kusiyaga kati waliwo wano alina omuzogo guyigiriza baana kusiyaga naye ye tasiyaga awo yangamba okuba kisiyaga nkikubira ddala ye tasiyaga naye ayigiriza abaana okusiyaga otomatika naye aba asiyaga oba tuyigiriza kitegeeza nawe anti ye endagaano yabakoze bwe taata w'ekibi yaba ye tasiyaga naye asomesa abaana akola ki kusiyaga kati bali kye bakola bamusindikira ba agent ne babeera mu kibiina omwo abaana abaagala byamagero namugulira moto kumbe bali mu kumusetinga kumutwala wali bamuwanga wali emmotoka ogenda girawo tikabinya kikola bwoti kavunze dda bw'ogaana bakukwata byampaka mala kukkiriza osikiriza motoka yamugitwale nedda motoka yafwagikuwa tugitwala tutya emotoka twagikuwa twala emmotoka yo fe twagala birala nze ngamba balokole muyimirire n'abasumba muyimirire naffe abantu bali ku mazima tuyimirira ne tukola eggulu kye ligambye nyimirira neŋŋaana billion neŋŋamba sigala n'ekibiliyoni kyo sigala ne biliyoni zo I want the kingdom of heaven to win ekitegeera olina sayiri kyogwako sitaani akutega akanyeebwa atega akatego n'ateekawo n'akanyeebwa bw'oba oluyira kufuna akanyeebwa kumbe ojja kwesanga nga katego kakoze eki kakumasudde oli mu ndobyo edda taata waffe yafa twagendanga ku nyanja kuvuba n'endobyo buno obwennyanja obutonotono twagendanga n'akalo nga tujjamu engoye pale n'oyimirira for 2 hours mu mazzi ng'oli baana bato tumanyi oteekawo kalo n'oteekayo nolinda nekajja genda kulanga kauzi nga gakola ki omanyi okwasiza genda kulanga kalwana n'ojjayo n'osuula twatwalanga waka enva nga mwabavuba naye nga omanyi ennyanja eri mayiro 20 okuva ewaka bamutambuzawo bigere bamwalina ku kagaali ebigere katonda wange ebigere tukeera saawa 10 ez'ekiro ne tutambula paka saawa emu nga tukooye ate waliwo olusozi bwe ruti eyo kibiro bayitayo kibiro ku nyanja waliwo amazzi ga hot spring waliwo n'omunnyo bagukolerayo eyo ku Lake Albert wenoonya hot spring ku Lake Albert ojja kulaba wenkugamba ne tutambula kuva eno ewaka mu kyalo Kigolobya paka wansi ku nyanja kubanga bwe tulanga tetugenze tujja kufuna obwennyanja bwenva ewaka ebijanjalo bitutamye kawungundi dodo atutamye ne tuvuba ne tugenda n'akalo kaffe kanji bwe kati nga tukagoyeza ne tukwata obwennyanja nga 10 mubuzayeka ne tudda waka mukola emikalo ne tukolako mikalo ne tugabanyamu buli lunaku ate obubisimama omala obutuusa n'abwefuga n'agabanya kati buno bwalunaku tugenda kulya ku ngege embisi nti nedda ate eriwa tetulina busobozi nina kulya gye mumaze ekkalirira ate ngege buno obwennyanja buba butono bwe buti obaffe babuyita mu ngala era bakimanyi banyolo bwenjogerako oba babuyita bulagoogi bubanga bugege naye nga butono bwe si bugege kabanga ka white omanye engasa togimanyi omanye engala eno ebyennyanja bimu eno ewammwe tebiriiyo oba ogamba nkejje
aha Unataka watu kubutinga nedda ako nedda buli bufaanana nga mukene naiko kaba kanene izo sinkejja wali mu comment section akafaanana mukene nkejje naawe ati nkejje naye faanana mukene kaliko kaba kanene we kati naho zino bazita baby shark. So kati mbabuulira sitaani bwato bwakoze kanisa nandala kanisa eyeeyita ndokole agigongo bazanga ava kubasumba kati waliwo omulala just ye talina kusoma alina okulagula. Can I prophesy? Damn prophesy man of God. Can I prophesy? Prophesy man I prophesy. Can I you get a magenda kwogera nenda oli abamugamba gain prophesy man of God kati nze wenjogera nze man of God ne mukugamba can I prophesy man of can God. I prophesy man of prophesy wanji but come effect I see in your home the village there is a tree. Of course there is a tree at our place. Tell your village taina tree mwe bamutuleke obano no gundi we yakajje prophet yono owegana ebonuwa ogamba nti ku Christmas enkuba genda tonya alimba oyo ali mukola mu bantu sente ze era eno business egenda ko ma Christmas ayo toka makati batuongedde na kutana paka kwa 3 mulumbu alimba ebyo tebiriyo teri yamanyolu naku nesaawa ye bamugamba ne Yesu yenyini talumanyi Katonda yamugamba yeke nyini Katonda yeka yakoze eki yamanyi olunaku lw'enkomerero oba olunaku Yesu bwagenda kudda wano ku nsi eno si nkomerero musumba eno si nkomerero kubanga anti Katonda yagaba abantu katama atamataba gajje abantu tebafudde mugende ku lyato bameka abantu kanda betano tuli mu bilioni meka mu nsi batono tayagala bangi yo muve ku musajja kiraka yakututenyo nawe genda gana nze namaze okuwandisa nze ne mukisa flower tugenda ne Eloni Patsi flower mwana wange nkusabidde togeza twamaze dotekana ensawo zaffe tugenda kusimbula bano baleke bagende kakati mugenda kweno ngamufa amazi musumba mbadde nkyakugamba tudde ku business mbadde nkyakugamba Bible egamba etya ku musumba katusomeko ubanga lero saga akwogera ku linnya ly'omuntu naye ndi mu kusomesa obikuka amaaso kubanga naffe twayitamu mu basumba babulimba twayitamu wagenda kwa basumba babulimba kati ate woba okula ng'okyamuse ng'owulira amaanyi ogayina naddala ffe twali bayimbi ba gospel nga tulumba everywhere lwamuyitayo tulina omusumba eyo yatutuuza bwati saako naye ne tutulanga ebigere tukoze tuti bwe tutyo nga tusaba bantu baleete sente nga tulaamiriza era ku Sunday eyo bantu baleeta milioni za sente baleeta erinnya kuva ku makya paka lweggulo nga tusabira kintu waliwo essale leeta sente eyo sooka oginsabiremu olumala kukamera bwetyo soka jinsabiramu gwe nkubuulira abasumba sente zijje mbaluddemu mbamanyi naye nebaza Mukama mu basumba b'empeereza bonna nabo nga nkula bonna baali basumba batuufu ate bayigiriza obutuukirivu n'obutukuvu ate nga bakuyigiriza ku lwano lutalo ate nga bakuyigiriza ngeri gy'olina okuweereza kubanga ekirabo kiri mu ggwe kyetaaga omuntu akiwagale ekyuma kiwagala ki ekyuma Eriya ne Erisa batambula wamu omu yali alina okuweereza munne ate omu awagale munne oli waba agenda omusajja oyo yanyumira yo teyafa yalinnya bulinnya magaali Eriya Elijah n'agenda namulaba ye muggule eyo lumungi mubaleetera mbanyumize be namulabako eyo Bayibuli egamba bweti Yeremiya 23 lunyiri olusooka egamba bweti zibasanze abasumba abazikiriza era abasasanya endiga z'ekisibo kyange abakola ki abazikiriza n'abakola ki n'abasasanya
musumba wobanga obadde tokumakuma endiga nga guli kugwo kuzikiriza buli ndiga gyolaba ng'enyirira ng'olya n'eri naye ng'olya eri ng'okoma mata ng'osuula amazima g'ogenda mugeyeena wandigendayo nno era n'abasaasaanya endiga ez'ekisibo kye Mukama yakwesigisa ekisibo kye naye gwe oli mu kipaapaaza era kyova osanga mu kyakyo bantu bajja kuba bangi leero enkya n'otasangamu muntu ogwo nno omusango mu maaso gaani bayogera ayi Mukama si bigambo byange Mukama yeebazibwe okusaasaanya abasumba b'ennaku zino mukolako abalina ssente zokka ba high class babedde kubanga walinya olina abantu 100 kati bantu bana abatoto kyayagala kumanya waliwo n'omusumba omu kati bangambye nti mubamu bukoponi koponi kojja kutandikira mitwalo 10 bw'ojjamu ke 10 gy'oba ogenda akola ki okuleeta ojjamu kaabirizo ogenda akola ki kasente zazeemu bululu weba million g'oli executive olina kuzireeterawo awo wennyini wazze nga weetegese eyo kanisa oba katale kanisa yo si kanisa ate ejjula bweti ako katale kuba kati otuba nga tugenze kujja oba auction oba mwoleso gwa ssente waliwo z'okwatamu z'ojjamu waliwo omulala atunda amafuta akacupa katono bwe kati mitwalo 5 kwatandikira anointing oil ya kutunda ya sente so nga ate anointing oil must be free obanga owulira nga gamba oli agenda agule oyayagala ngisabire so bona tubamanyi gye bali naye twagala era twefuze etwagala kwogera ki oba nagezaako okugira nga tubaasa nga twogera amannya waliwo omulala era nange namugezaako bangamba mugezeeko nti ate ekizibu kyekyo kyetaaga osooka ompeeyo emitwalo 5 emitwalo 5 eyo eba ensigo ejja kijjawo era ne mugamba kale ngenda zisindika kati wava ku 5 omala 5 ate omugamba nga tebyavuddewo ensigo yali ntono olina okwongerayo ziwere miliyoni leta miliyoni era bw'omala miliyoni era waliwo abantu abavaayo nga babakaziza omu yali yakateeka miliyoni 5 omulala yali yakateekayo miliyoni 8 ne mugamba byemutaddeko sente era atadde okutiisatiisa ogenda kufa nakulosa ekirooto ebigere nga bikaze onootera ate Katonda ajja kukima otazireeta sajja watunuuhankukweta obusente n'ova ku miliyoni n'ogenda ku miliyoni 2 3 ekisinga kunuma tuyinza okuba nga tusaba wano za crusade nezirema naye oyine bamufeera obukadde 10 nazinoonya nezikola ki nazirabika paka waazo waayo Yeremiya 23:2 kantusomeko mu luzungu egambe bweti therefore thus said the Lord God of Israel against the pastors bato bayogera Mukama wa Israeli eri abasumba that feed my people abo abaliisa abantu bange wegendereze byoliisa abantu biki byobaliisa obaliisa mmere erimu obutwa obe emmere eri engaze egaze okitegeera emmere gyenjogera abagiyita mmere y'omwoyo you have scattered my flocks era kizeemu scattering kwekola ki okusaasanya musasanyize endiga zange and driven them away era muzigobye omwana waakola obwenzi mu kyaki oyagala omugobe omwana bw'akola olugambo oyagala omugobe omwana bwa kwegamba waliwo Bayibuli egamba bajja mujje n'obulwadde bwammwe bajja kuwonerawa mu church olina oguma musumba abeera n'omutima gumira pini omwana n'oba nga akukozeeko olugambo oba kuwayiriza miraki
bini laga busumba bwo kubanga bw'omugoba ate gwo muzimu ogumubaddemu eri gyagenze sinagusaasaanya emirala 200 gijja muyingiramu so nga yandibadde wano w'omulabira ayina ekiwundu n'okola ki n'onyiganyigako n'omuwonya kuyitira mu kusaala mukusabira abasumba muyige kusabira abaana bammwe endiga flocks musabirako bagagga bokka Yesu yakwatanga ku bantu bonna Yesu yasabiranga kibiina kyonna teyasosolanga oba mulokole oba siki simulokole omuntu ajja mu kyaki n'obuuza oli mulokole lwaki omubuuza you need to know olina okubeera n'omwoyo gwawula bw'abanga si mulokole mukutte ntya kulaba nti alokose yereese sigwamuyise avudde ewe najja ewuwo okusala amagezi gamukyusa omukyusiza otyo nze nabagamba nina omwana gwe nakyuse yali muyaga naye kati saawa zino apooso yaba munjaga naye nga abalokole yali abakyawa naye nina ngeri gye namukwatamu n'okwagala nagendanga ku library ena nga ateera bikamiliyoni nga biyimba biki bino byabanene neŋuma lunaku lumu omwana gwe tusaana ku kyaki n'agamba naye gwe lwaki oteera mu musumba ebiyimba byo mwana neyekamulaga oyo musumba ajja wano nangulira soda yagenda kwekanga nga omutima nga gugonze yafukamira n'agamba nsonyiwa nina ebintu ebintuga nsabira kati nemusabira n'alokoka nemutwala ne wa musumba kubanga nze nali youth pastor biseera ebyo nemusumba namusabira bwe namusabira mwana n'awona n'aliva ku njaga n'ayiga keyboard n'ava ku keyboard n'atandika kuweereza n'ayiga Bible kati apooso naye lwaki nti abasumba mwina okusumba leka kweyita omusumba ate nga osikataringa munaye ennaku zino abasumba babeera mu mmotoka zaabwe tebagaana kusemberera ndiga sebo muba ne security of course kirungi kubeera ne security kubanga n'abalabe mwinaki mwina bangi anti Bible egamba nti nze abange mbakuuma ate omusumba oza n'abasirikale bameka tolina bakuwalana nina eggulu basirikale b'eggulu anti Bible yo egambye nti abange mbakuuma n'emisege gyekuuma olira Bible egamba bweti nti you have scattered my flocks driven them away and you have not visited them. Behold, I will visit upon you the evil of your doings, that saith the Lord. Tokyalira endiga, tokyalira abantu musumba. Naye osumina kuzino bakyakyalira ku bantu baabwe. Anti bamira amalala, amafuta, anointing, the power of God. Sobola genda mu katanga. Otojja genda ku mudala w'ennyaanya oyimirire ate nga olina amafuta ovuga Range Rover embi zi Maybach ezo za kabi ng'okyalira b'okyalidde olina okumanya nti oyo w'amaanyi. Tunoonya ewali ki kawogo kamere anasi obigatagata ngolaba tebijja naye olunaku lwa leero zikyala abasumba batono nnyo abakyalira ku ndiga zaabwe ate n'abasumba abamu bagoba abantu mu ofiisi namugoba nga lwaki amugoba waliwo ofiisi wali musumba omuyimbi nasanga nga mukyala nga akaaba naye kuolwo nze nalimu ne sente nemukwatira mitwalo 4 nemugamba genda. Basumba baga bagyemu n'akantu mu nsawo kati oli ali mu kufa olina okujja n'akantu omuyambe gw'otudde olina gammotoka akawunti zijjudde ga sente oli aze mu counseling nga akaaba kati ogw'osuubira ki waliwo counseling emu eteyagala oli aze enjala
teyagala ate otandike mugamba genda weerabirire gwomanyi ne Katonda wakuyambe. You have the capacity to feed. Muluma gwe n'omusimba mikono. Ate nga sente ozirina ku account. Oli mugagga. Ffe tetumanyi n'abantu betuyambyawo. Olusi wezibaawo ne weziba tezibaawo magamba. Omuntu era akasawo k'akawunga just ne gwe n'omusimba mikono mugamba genda. Omukyala baamugoba nga bamubanja myezi 6. Ebintu byonna ne babikwata ng'ayina obwana 3. Baawe yafa. Yafiira mu nnyanja Victoria. Ne bamulagirira ewange nga talina n'essimu. Najja ng'akaaba nga bwana bumaze ennaku 3 nga bunywa amazzi. Mukitegeera. Era kinakola ne mpita Mama Gloria ne mugamba soko obafumbira awo kanyama ne balya. Bwe mumala kulya ninkwata, in fact nakubira muntu ne mugamba mu kibuga sindiki mpola emitwalo 3. Nampola ne tufuna kalungu. Bwe twakafuna ke 10 ne mbako ow'Oluganda omugwe nagamba natuwayo kafalisi. N'abalala ne batuwayo obusepiki 3 n'obukopo n'obupleti n'essigiri. Ne tumufu mama nagenda n'agula akawunga wali kilo 2 ne bagulayo n'ebijanjaalo ne bamusimba. Nafuna entandikwa. Gwe njogerera kati saawa zino ayina muddala muwino akola. Amen. Ukitegeera. Nigo omuntu afa njala omulaba njala ye muluma. Era namuwa sente mekana mu mitwalo 10 za kapito. Nagenda natandikira mu nyaanya byatunda fruits bikiwe bityo. Era akomawo n'agamba musumba crusade njitaddeko emitwalo 3. Crusade kusinzira ku busobozi. Ukitegeera. So waliwo ebintu abasumba biteetaaga kugoba muzimu nedda. Nga you need to first do action of faith. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Action of love. Wetaka kikolwa so si kusala kutukira kusala. So abasumba the way you conduct to people oyina amalala oyina mangi oyagala bakuwe ekitiibwa gwe ebitiibwa biweewa tonabiweza eggulu terikulaba nabyo. Eggulu nze lindabanga Edward Mugisa. Wembeera wano ku nsinga nkola buli wensiituka ne ngenda werimpita omutume. Buli wentuula nsigala Mugisa. Buli wensiituka mba musumba. Buli wentuula awo obonero tekuli. Oba ku zero. So Mukama bampeera omukisa. Abasumba mukyuke namwe abaana abali eyo bw'olaba nga musumba abawabya noonya musumba omutuufu alabirira endiga mu ngeri ntuufu. Okitegeera. Naye oli ajja n'abajjamu za renti n'abajjamu kiweewaayo n'abajjamu za building n'abajjamu za kimu ky'ekkumi n'abajjamu z'ensigo n'abajjamu ez'ettaka contribution n'abajjayo ez'abaana be kusoma n'abajjamu eza lunch n'abajjamu ez'abantu basula ku kyaki n'abajjamu ez'ekyamagero ayagala ekyamagero dduka misinde. Ogenda kuwaayo mirundi emeka? 10. Waliwo nze gwe nakugamba nagendako namutegeera bukodyo n'envuunisa 2 abeera wali gundi nsambya
Nojene bibiri nusu bibiri. Oyo. N'omusulira mu kulyala wetango osola mu kya bibiri. Oyo buli kadde abeera mu kawula sembera. Oyo. Mategedde. Ne watayogera amannya ge. Wano wawo manye wa kawula. Oyo ye Eva. Musumba mukulukulu naye ye Eva atala mafuta. Ndoza mafuta. Ayaga kawula. So kati kyekyo Mukama abampeera omukisa banaye tulina crusade. Ffe tusaba za crusade. Saba zange za crusade. Erimbiko muje tuweereze sindika sendezo woli eyo. Era twabagambye dda operation abasamize b'embiiko kuvaawo banga twagala bangi bali batusabye crusade eyo naye ne tusaba mwe mutukuvu nagamba musooke muddewa mbiko so emirira naffe obwakabaka bw'eggulu bukulinze nga buwagira Christmas nga buwagira ki Christmas ewooma abaana tujagala naye neza Yesu za crusade nazo tukola ki tuzeetaaga. Enamba y'okusabirwako ku office kontuukako ba WhatsApp eri 07 46 18 22 41. Mukama ampera omukisa. Amin. Nange nyongera okubajukiza nti podium yaffe program yaffe y'olweggulo the podium ebeerawo kuva ku Monday paka olunaku lwakuna saawa ziba 2 ez'olweggulo paka saawa 5 twesangeyo temusubwa. Export TV to the world.